kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meeting zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'ey'ebutambala ey'obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala mbiwulira bingi naye nze naye tebintiisa. Olwanuupa kugambe tukamba ofulumye ng'olina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga kugambe olina obujozi genda nabo obujozi kuwakanya akambe mulamu sayagambe nfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba lwakubanga kugambe tonabye ku maaso genda nabye ku maaso kubanga kuyambe kyobadde olowooza nti kituufu kyobadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti empale yo ng'eyulise empale eyulise genda ogisone leka kumpuulirwa kubanga kugamba empale ekoze eki okunamye. Bwe tutaweerwa mu bbanga ttono tujja kulaba ku bifaananyi bye eby'obwereere. Okuvunaana Lukwago ng'ali mu musango bwe gutyo looyo oyo asobola okusigala ng'akyawolereza ng'akyali puliida w'omuvunaanibwa. Sinnaba kulaba nsonga emugaana. Ebikolwa bino byali nnyo mu mirembe gya Amin. Eyo gye twolekedde. Gwe baakubikirako nti Amin yafa. Gwe baakubikirako nti Amin yafa. Ani gwe baabikira nti Adolf Hitler yafa? Faruku, ebigambo bya Sseggona byanneewuunyisizza. Yagambye nti mu kaseera katono mukyayinza okulaba ebifaananyi bya Lord Mayor oba former Lord Mayor ng'ali bwereere. Kubanga yamugambye baamwambula bute nga bwe yazaalibwa ne bamukuba ebifaananyi era babirina. Eddembe ly'obuntu mu Uganda likyalimu, tugenda kwetegerezaawo. General Kayindo Otafiire avuddeyo n'agamba nti omuntu bw'akugamba nti olina obujjonjo mu liiso tewali nsonga lwaki oyomba, tewali nsonga lwaki ogalula oluyo omukube. Aba akuyambye obutaswala mu bangi, kwata amazzi n'aba mu maaso. General Kayindo Otafiire ebigambo ebifaanana bwe biti olowooza bye bimukubya olwaleero. Ekirala, Joel Ssennyonyi tukimanyi mu Uganda nti y'omu ku bannabyabufuzi n'amwatulira. Kyokka nga balwanye nnyo okumunoonyaako ensobi, bamutaddeko n'ebintu mu busimanya, yaculumpanya akawumbi kamu obukadde 700, ne bagezaako kunoonya bamupiiningira, ssente zigaanye okulabika. Mukadde kano CDF yagambye ayagala ave ku bwa leader of opposition era ayagala kweronderawo wuwe. Ensonga endala, Joel Ssennyonyi yalaze okutya n'agamba nti yakitegeddeko nti waliwo enteekateeka emuteeka ku fayiro ya Honorable Muwanga Kivumbi oba ku fayiro endala eziriyo. Kitegeeza naye bali mu lukwesikwesi lumukwata. Avudde n'ayanukula CDF n'amugamba sitidde. Tugenda beera nga nabyo tubiyitamu. DPTV Uganda, Dawn People Television. Muganda wange Bobi Wine ow'Emagere nti ebyomunju tebitotolwa. Ne bwabeera mukyalawo nga mulina obutakkaanya toyinza kutuuza baana oba baneiba nobagamba nti mukyala wange afuka ku buliri oba buli wafumba emmere agindyako. Bakulabanga ekisajjasajja ekitalina nsa. Toyinza kuyimirira mu nsi nga Amerika gwe gyolabamu ebizimbe, enguudo ezitukula na buli kintu n'olowooza nti ensi nayo yatandika nti teyabaako bwetandika naye inawe yatandikira. Naye kyasooka mu Amerika eyo gy'oli era gye weekyangira. America first ebiddako ne bisembayo. But gwe osoosa mu luluna lubuto lwo
tosooka kuddira ggwanga lyo disitula osooka dissa era ne bwe bakulabanga atayina ansa era nze mu ndaba yange y'ebintu tosaana kuba mukulembeze kuba mukulembeze kyosooka abantu bogenda okukulembera bannayuganda mulimu abakwagala era abakuyiramu obwesuuba eddene mulimu baganda bo bakoddomi bo ne bakyala bo ate mulimu n'abatakwagala abaagala Museveni omwemukke ogutali musango batenza kuddira Uganda yonna n'ogisalya musalaba n'otufuula ekyennyalwa era ekisekerebwa mu nsi yonna ate nga gy'otabangula wali amazzi gogenda okunywesaako batabanyi bo ne bazzukulu bo kozi olw'okubanga batabanyi bo gomanyi bali mu Amerika but wano waliwo abantu baffe ababuliddwa eddagala mu ddwaliro erya siriimu ababuliddwa eddagala ly'ensiri eby'omusujja bonna abagiddwako obuyambi nga bwovaako akabasa ako kawere wakati wo ne Museveni ne Muwoozi bati bannayuganda mutugjeeko olunderebo kati buno bwandibadde obubonero oba buno obubaka bwe nandibadde ŋŋamba MK nti MK ssebo wokutte nywereza ddala amagye gabadde gatufuukidde ekizibu nga munamagye bw'atwala ekibanja kyo b'ettaka lyo tagambwako wokutaawe waluma bannayuganda nywereza ddala ababeeyita balonguumu nyigira ddala ffenna twenkanankane kuba demokrasiya agamba nti ffenna twenkanankana mu nsi yaffe so omulimu ogwokola nsaba Katonda akwongera amagezi obusobozi n'obuvumu nga bw'olina Uganda ogituuse ku nsi ensuubizi. Tugenda kutandikira awo tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo atudde awo ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'otwekkaanya webale nnyo webalire ddala olunaku olwaleero olunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi gwa 6 mukwano gwange ndi ne Farouk Ali nzikiriza sooka kubuuzeeko then tujje tutandikire ku mubaka wa Bukoma Nsimbi South oyo ye yaddira muna NUP Kayemba Solo mu kifo sooka obuze ku bantu then tutandikire awo. Omanyi Jimmy ng'otandise n'obuseko obukudaala sekudaala naye olumu nga sinnabuuza bannayuganda waliwo ebintu byolaba ne bikusobera naye abantu abamu tujja bakwata kisajja kikulu tujja wano kusomesa n'okutegeeza abantu kubanga ekisinzo tukola obubi ky'emyaka 40 gavumenti ya Mwai Museveni n'abagitembeeta n'abagikuutira akadingidi babadde babuzaabuzizza nnyo ensi eno abantu ne balowooza nti oba oli awo be bategeera ennyo okusinga abantu abalala sooka obuuze ku bantu naye ekituufu babadde balina access to ebifo abantu bye balaba babuuzaako mwena gye muwangalira channel gye tuliko akabonamawanga bagira DPTV Uganda n'omukenkufu Jimmy Sembabule gy'ava ayitako katono awo ayita kibuga akiyita ku gundi ku lusebenju lwenju awo ku mulirwano n'akindekera n'ekibeera mu Masaka era ye atubuuza bibuuza biki ebyagudde mu site naye nga muganda wange era nze mukulembeze waabwe mu bendebende eryo nakkiriza ne omwami chairman ne chairman yamala nakkiriza tubabuuzaako nnyo mugani ebisonga zikutte bulungi era bino bye mulaba bino ebirabiko obulungi mugani gyali ku kamera ne ku mapeesa production era tumwebaza weewaawo bannayuganda ajja Tusumaya nkutumirako nnyo Boston mikwano gyaffe monna abatulaba bakasa nti DPTV ya nsonga njagala bategeeza ku DPTV nti emirimu gyaffe gikyaliyo mu mawanga ag'Abawarabu nkubireko ku 0759 49 18 49 0759 49 18 49 tugende tukole muleme kwebuzaabuza sente mukanoonye mujje tugende tukole ffe tusimbudde wano ku DPTV weewaawo tutandise n'ebigambo by'omubaka amanyiddwa nga Salimu Kisekka Salimu Kisekka bwe mbanga tutunudde wano Farouk tutunuulira kye bayita rule of law enfuga egoberera amateeka nga tuwulidde Salimu Kisekka atugamba nti General Muhoozi akwatidde ddala bulungi ensonga era Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ke yasitula famire n'agitwala ebweru ali mu kutema omuti kwe yandibadde atudde oba kwatudde amawanga gayogereramu mbu gaayitako mu bino naye mu Uganda tulina rekodi
nga n'amawanga amalala gatusekerera oba gatuseka nti mu byafaayo ffe tulina CDF asinga okubeera ow'omutawaana nga byonna bikoze tolina ky'omugamba naye nga batugamba enfuga egoberera amateeka nnungi nnyo nnyini ddala tandikira ku bigambo by'omusajja Salimu Kiseka ku Kyagulanyi tusembulira awo tetugenda muwa nnyo budde Salimu Kiseka n'abamufaanana aboolaba ssebo nno tubawo obudde kubanga batuula mu ssiga eryokusatu mu ggwanga Uganda kitegeeza balina obudde n'omukisa ogutusalirawo ffe gye tutali era bw'aba ayogera ku bantu bakiikirira gye yabba akalulu ebikomansimbi south ensi yonna ekimanyi nti akalulu teyakafuna mu bwenkanya bamuyambako kafuna n'omulangirira era n'agoberera banne nga boolaba e Masaka Women MP n'agoberera bamuyita wammwe Zedde Sodo si Sodo Alwaina ono omukadde eyabba omukyala Namugga gundi bamuyitani Dezi Byuma ne banna ababafaanana ne wane wamuwanga Kivumbi omukulu bamuyitani Serunjogi n'abalala era bano boolaba abayambibwako okubba akalulu k'Abannayuganda ebitundu 99.9 bakugamba Bapiero yu kikureflectingira ekifaananyi leero kye tulaba omukulembeze waabwe kyasiiga nti ebintu si bya mirembe by'amaanyi galiwo ani ayina amaanyi yatwala eby'Abannayuganda kakati ate ono najja n'akugamba nti omukulu akoze nnyo okulwanyisa obubbi bw'ettaka mulalu kuba mulwadde mbuuza semmanyi njagala tuweeyo obujulizi obukakasa nti General Muhoozi alina ku basirikale ab'amaanyi mu ggwanga abaakwatiddwa ne batwalibwa mu bugazi amateeka ne baggyibwako ebyo babbye ku bannansi omanyi bano bayiga propaganda era bwe bafuna omukisa ogwogera ku gina emitimbagano bakulowoozesa nti waliwo ebituufu ebikolebwa omanyi lwaki ensonga y'ettaka nze mpulira nga njagala tugirekaawo agyogedde tamanyi tategeera omanyi ekigambo ky'obutategeera si kivumo okitegedde okubanga nina essimu eno tekitegeeza nti njitegeera oli ayinza okugaa nti ovumye okitegedde so oli bwakugamba nti totegeera todduka kugamba nvumye sooka omanye kyagamba ddala kituufu tebategeera CDF ye ajje mu ttaka ngaani ng'ovudde ku ekyo talaba nti n'ekyo kyennyini kyayogera tuli mu bumenyi bw'amateeka obutamanya butuleetedde okufuna abantu mu paalamenti abawewuka obwongo ng'empewo anti olw'okuba bano abakulu tebalondebwa mu nkola entuufu eya ssemateeka gy'osoosa tugamba kyova olaba bo bajja ne bamala googera bintu naye ng'akulaga tazze mu ssiga eriraga nti ensi etambula mu nkola ya demokulasiya tudde wali ku Kyagulanyi kakati bwe mudda ku Kyagulanyi Robert Sentamu omukulu atemye ebintu awo oba bayita ku bitema oba bakayita kukola ki asaayiridde saagala kuyita kusaayirira ekigambo ekituufu saagala kyogera naye kyekyalibadde ekituufu ebintu bimuvudde mu kamwa omanyi omuntu ng'ayina abooze omaze n'okyogera omanyi Jime omanyi teweeri antama oba atanase kakati omuntu ebintu ebimususse okumanya bimufuluma unempty kiri gy'oli awo naye nga ekola loudest noise kakati omukulu ono gw'olaba gw'oyise Salimu Kiseka ayogera ko bati Kyagulanyi Sentamu His Excellency nga bw'aweebudde eggwanga lya Uganda mu nsi ezaakula simanyi ayina ekizibu maybe oba takoze budde tatute budde bumala kola research amala era benkugamba batambuza propaganda atali muki ensi ze twegomba nga Amerika tuzoogerako leero gye zaava teziddayo bano gye twava gye batuzza osobola okubuuza munnansi nti emyaka ena egya Mwami Museveni egy'obukulembeze ne mutabani we ne famire ye
mu byobufuzi tukuze tuzze mabega. Osobola omubuuza oyo eyita omukulembeze w'abantu eyanyaga akalulu. Osobola omubuuza Uganda emyaka 4 Mwami Museveni atukuzza mu byobufuzi oba tuzze mabega. Because ebikolebwa gwatembeeta bikulaga nti bisinga ne Idi Amin gwe bagamba nti yakola ebibi ennyo. Nakugamba wano mu kisoze tuzze tukola nti Mwami Museveni akoze ebibi bingi bikubisa emirundi ng'ena by'abakulembeze abaaliwo before. Naye ate ekiriwo kyo kiralamu. Ati kyenkugamba. Kati nakugamba lika tutandise obbiraba. Nakugamba nze mbibala emirundi emeka? Almost 4. Just ekiriwo. Kakati ate tebakoma okwo. Nakugamba gavumenti esinze okutambuza obulimba. Kacyensi ebeerawo ye gavumenti ya Mwami Museveni. Ate era n'ekyeya kye nategedde. Dwaki always gavumenti ya Mwami Museveni bagigeraageranya ku Yamini n'Obote. Bwe zibanga Mwami Museveni agazirizaali gavumenti mbi nga zitta abantu naye nga gwe tebakugeraageranya yadde ku Kenya nga bakugeraageranya ku Amini kitegeeza ate gwe oba mubi nnyo. Ate wulira ekimanya ekibi ennyo. Boogeraageranyizaako ba myaka 7 omukale tutumuwe emirala ne be giba emeka ne gwe obaddewo emyaka 4. Bw'obanga abantu batusukkula baleero ng'emitimbagano gikola ngotta ate bosse mu myaka emirala. Emitimbagano we gitabadde nga batebalina n'omukisa kulaba kubanga Mwami Museveni kye yasooka okukola kulaba nga abantu abajjako access to information. Kati guno omulembe omwagulanyi bwe tutandise okufuna access to what? Information. Omukulu Kiseka tatawaanya abantu nakubamalira budde. Okay. Omuntu bw'aba ayogera ebintu omutunulira ku perspective gy'ayogerera. He knows nothing. His perspective si ya kuzimba ggwanga. Ono omukulu jasi mu mativu yafuna akafo ali okay and safe. Kifaananyi kinene eky'eggwanga si kyayogerako. Ogenze n'ogamba nti tanoonyereza. Kati mbadde wano nga neebuuza. Bayina amaanyi anoonyereza eki ne bw'aba talina kyamanyi ajja beera mu kifo ate baamulonda kuweereza. Aliyo okuzuukuka bagaye yes. Mwami Museveni yagamba wa NRM nga yeebaka bwebasi mu parliament asinga aba opposition abasoba mu 15 nga bali active kati Salimu tunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyasoose okukola ensi yonna mu nsi ezikula bakiteekamu ssente empitirivu obuwanana. Wano ssente ezo abakulu bazibba ne bazirya ne balabirira abaana baabwe ne family zaabwe. Ssente ze bayita okusomesa abantu okufuna knowledge, access information and how to find it. Kuba kye bayita kola research n'okumanya information. Gwe mulembe oguliwo gwa teknologiya. Robert Kyagulanyi Ssentamu akikoledde bwereere. Nakino nakyo kankiyiseewo. Nakyo kankiyiseewo. Nti Farouk tukkirize. Omukulu agambye nti Bobi Wine asiiga ekifaananyi ekibi eri eggwanga. Mawanga ag'ebweru. Njagala kubuuza gw'olowooza General Muhoozi asiiga ki? Oyagala ensi ziri zitulabe zitya ng'abagunjufu oba ng'abantu abakyaliyo mu nsiko. Ne kye ngenda okusembayo ku Kiseka bino mbikuweereza ng'omuntu si mu bubi. Genda osome. Ate bw'osoma yiga. Leero tukozesa ebitabo okusoma. Tetuwandiikangako bitabo mwe tusomeseza abaana kuva mu baby. Bw'okeera ku makya n'oga nti gali amawanga gaalinga Uganda. Nzikiriziganya naawe. Newe sikkiriziganyiza bwe bujje gaate bw'otuuseeko okwagala tusooke tufaanane gali gye gaava ng'olwedde gawandiisa ebitabo bye tusobola otandikirako nti twayita wano ne tuyita wano ne tuyita wano. Leero obanga atugamba Uganda eddemu enoonya ebitabo ebyayo mwenaasomeseza abaana tulina kwe tutandikira nti ebitabo weebiri tugenda ku ssomero ne balyoka bakuwa ABCD emugattako emu nga ansa zajja dda. Kati gweoyagala otugambe nti Uganda tulina okusooka okuyitamu eri process ng'ate tulina n'ebitabo bye tusobola okusoma okwewala ne tubypassinga obwo obulamu. Mwami Museveni nga gye yatugamba nti
okuwaayo obuyinza ekyo kikolebwa bantu abali civic era omuntu okulwa mu buyinza si kirungi ekyo kabaka yekka yakikola tugenza otuuka olunaku olwaleero nga Kisekkoyo omubuuza Mwami Museveni alina emyaka emeka mu buyinza agikubuulira n'omugamba lwaki tawummula nti yakyamalako n'omugamba naye owaaye CDF byakola abalala abikuleetereko ewuwo n'abimuleetera oyo musanga n'eminyira gimuyiika anyway kakati seka kamuwulireko buno obuntu nga tunnavaawo ensi eyina emitendera kwetambulira era abakulembeze bakulembera abantu nga bafuba nnyo okulaba nga ba impart to the society abantu babaddewo batya era batambula mu bulamu ki bayita social economic well-being of the people njagala akole research omutono ennyo saagala male budde anoonye embeera bannayuganda gye bawangaaliramu ekyo muwadde kinene papa oyo tagenda nkubuulira njagala mulaga ne bw'onaamugamba akole research oyo talina research kubanga talina kyamwetaaza kakati kali mbu yakola research n'amanya ekiri ku ground ekiruma abantu ne kano katukamuddemu bw'obanga obadde mukulembeze emyaka 4 ng'osoma ng'ogamba abantu nti mukkiriza mu nkola eya demokrasiya ku myaka 4 nga mufuuza eggwanga nga mukyawamba abantu ng'ebinyira ne mubakwata ne mubatulugunya ne mubalaga ebitundu byabwe ebyekyama mu public emyaka 40 ng'eggwanga teribadde na ntalo tetulina lutalo lwetulwanye naye nga ssente zisinga obungi bokubira enduulu baziteeka mu byakwerinda nga ikonomi ya eggwanga eri mikono gy'abantu batono ekirala nga budget sente almost 50% zigenda mu mabanja oba tolina kyogamba bantu social economic lifestyle of people oba togyongeddeeko okujjako jikama kyekitulwanya leero leader of opposition ye Joel Bisekezi Ssennyonyi wa kibiina kya NUP oba National Unity Platform myaka 39 amagezi gamwesera leader of opposition akwatambuza abakulu mu by'ebyokwerinda ne NRM akannajinnaji ye leader of opposition akyasusse genda mbisanje ebibiri akoze ebyafaayo okategedde ate nga muto okamala naye mugezi Joel Ssennyonyi gye buvuddeko CDF yategeeza nti ekifo ky'obwa leader of opposition si kifo naye Ssennyonyi ng'omuntu ali ku Ssennyonyi ng'omuntu tagamba nti ayagala kujjawo kifo kya bwa leader of opposition ayagala kujjawo Ssennyonyi aleeta owa PLU abaabaawo ekibuuzo kiri nti PLU eyina ababaka kibiina kya byabufuzi ne tumanya nti CDF kyali kituufu ow'amagye obutayingira byabufuzi tabimanyi ekyo tetukimunenyeza ne tunenya batamulambika namubuulira nti ssebo bino tolina byogera ne tuvaayo ne tujja ne tutuuka ku kutegeeza nti agenda kukwatibwa Joel Ssennyonyi Bisekezi Joel Ssennyonyi bwe bamala okukwata Elias Lukwago Joel Ssennyonyi akola submission ng'atwala oludda oluvuganya gavumenti yateeka press conference okitegedde kuba eno Lukwago gyakkiririza era kibiina kye kirina ababaka babiri balamba okitegedde so yalina okuteekinga position n'okubaako kyayogera ebigambo byayogera nga bituufu byewandiise ne kubire bwe biti Nimbas Clouds okitegedde nti bino bituufu ne Mukama Katonda n'abiteekako sitampu ne signature neeruma Jeno Muwoozi byamunyiiza byamuluma amazima gabaluma naye eno Joel Ssennyonyi agamba amazima gali tufuula ab'eddembe bano bagamba amazima gaba mazima naye galuma kakati kiri eri okifunye otya bw'okifunye onyiize oba okikkiriza n'ogaana naye baŋŋambye mazima CDF si mwetegefu kuwulira mazima era yavaayo n'alagira agawo n'agenda kukwatibwa Kayindo tafiire n'abagamba atya tugenda kutuukawo n'agamba nti agenda kukwatibwa era nitukitegeerako ng'atugamba ye kennyini Rob
nti baagala kumuteeka ku ebisango yabiwulidde dda nga babifumba. Njagala tufune ku clip zino then ojjo tubuulire Farouk. Tulagawa wa gye tugenda. Njagala otuwe Joel Ssenyonyi. Nwanye entalo nnyingi omutonzi wange nwanira entalo nnyingi nga nkyali kavubuka kato byempiseemu kitange naafa n'ebirala bingi nayingira ebyobufuzi era bingi ebizze bibeerawo ono naaga kakati gwe ngenda kuwalopinga ngenda kusolowinga ngenda kukola ki kati simanyi gyali n'abalala bangi so nze sibeera mu kutya kasitamba nga mmanyi nti kyendiko kyekituufu. Twali ku nsonga y'enguzi ne tugiremerako ne batutiisatiisa awo tukola ebintu ebya buli kika ne tulemerako era tutuno weetuli. So ebyokusoomooza bibeerangawo buli bw'osalawo okuyimirira ku mazima n'olemera ku nsonga ezimu okusoomooza kujja kubeerawo era olina okusuubira. Bw'otakusuubira leero oba oli awo batukola ky'oteekeddwa kukola naye okusoomooza kubeerawo abatiisatiisa babeerawo neffe weetuli. Ate nze eky'omukisa omulungi nze nzikiriza nti Katonda wange yavunaanyizibwa ku bulamu bwange so si muntu. So wendi era tujja sigala nga tuweereza nga gavumenti eno tugirondoola. Gavumenti by the way ino okukimanya n'abakulu abenjawulo abali mu gavumenti bino bye tukola okulondoola ne tugamba kino kikyamu mulekeraawo kubba ssente y'omusolo mulekeraawo okutulugunya abantu mulekeraawo okutiisatiisa abantu mulekeraawo okutta abantu buvunaanyizibwa bwaffe. Ffe tulinga thermometer okulondoola gavumenti kati kino kyokola kikyamu. Gavumenti bino ebintu olina bitwala mu mutima omulungi nti tubagambyeko kino kikyamu bakitereeze. Lwaki oba toyagala kutereeza? Kakati bwe tukugambako ate kakati n'onyiiga ennyo anyway ffe obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka era butuweebwa bannayuganda. Tujja sigala nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Okay, kale ye leader of opposition. Nja kusaba mpa lumu katambi ka General Kayindo Tafiire tukajjewo lumu obutabuzaabuzibwa. Kayindo Tafiire agamba nti oli bwakugamba owaayi olina obujonjo lwaki oyomba. Njagala osooka tuwe ebigambo bya General Kayindo Tafiire then tujje omukugwa abitemeteme. Namwe abaana akavunda abikweri namulekera okukwatira abantu bwereere. N'abagamba bwe poliisi mwabamagye bw'ogenda kukwata omuntu sooka omanye nti alina ki gye tuyita prima facie case alina omusango. Twakute Muhammad ate tumaze wiki bbiri naye omusango teguliwo wakwata waaki. Abantu kutegwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu. Bano banuupu oba banuupu bali mu mateeka. Nuupu twakkiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo oba twakkiriza ne tubiteeka mu constitution bawedde tuyaawo bagende mu lupu yaabwe genda okugamba abantu nti abanuupu tebamanyi kyebakola tebabaka bululu naye tobakwata bakubanga banuupu. Nuupu eri mu mateeka tiipu eri mu mateeka simanyi ekitendo ekirateesa PPF kiraawo simanyi baleke leka buli muntu akole kyekyo. Waliwo kino ekyasomanu asanwa muntu omu mu palamenti James basaba agenda bwayagala ne jema yiri naye toba okola mugamba abantu abalonzi badanga ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemere ku jema agenda so nakyo omukwata lwakubanga wanuupu lwakubanga no kubanga byonna ebibiina biri buki mu constitution twabikiriza. Akugamba ti olukandwa onowanuupu akugamba ti olukandwa ofulumye ng'olina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga akugamba olina obujozi genda onabo obujozi. Akwakanya mpakanya agambe mulamu agambe nfulumye nga serabye ku maaso
tomukuba wakubanga kugambe tonaje kuba gendo nabe ku maaso kubanga kuyambe kyowadde olowooza nti kituufu kyowadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti empala yo ng'eyulise empala eyulise egenda ogisone leka kumpuulirwa kubanga kugamba empala yo ekoze eki okunamye please aba security musekukunaka waliebukole butansanyusa naye byakyana kito tebimanyi byetwayitamu tebibimanyi ate bali bano bepanga amaje byemumanyi tubimanyi byetumanyi temubimanyi listen to us otuwulirize mulekera okwepanga waliyo bamukutana webuuza bano balagawa barahukuta ensi egenda enagwawo olwaleero Uganda yaliwo nga tetuliiwo kweri nga weetuli egenda kubaawo nga tufudde. Ye General Kainda Otafiire, in fact Major General Kainda Otafiire era retired. Retired oyo waliwo n'akatambi akafulumye tetugenda kazanya twakabawadde jjo mwe yali ne ambassador wa Uganda mu EU Adonio mu EU European Union amanyiddwa nga Mijan Blacks Manya Show nga bali eri bagamba omusajja Kyagulanyi mutuufu bagamba mutuufu akutte ku kizimba Black Show n'agamba mutuufu bye tutwalayo presentinga mu EU omusajja alina obukakafu zegedde Kainda Otafiire agamba musajja mutuufu kakati simanyi oba ebizibu byebyo byavuddeko but tuwumbewumbe ensonga eyo eya Kainda Otafiire Joel Ssenyonyi kubanga onalinga atakirerifayinga ku bya Joel Ssenyonyi kati ekitegeeza nti CDF waba wakunyiigira ateekeddwa okunyiigira aba NUP bonna n'aba opposition ne Geno. Njagala kuzzaayo katono weewaawo mu kalulu ke twakavaamu aka 2026 PLU n'abakulembeze baayo baali baagala kuregistaringa kibiina ekyo kisinde ekya PLU era amawulire gaaliwo naye ng'ekituufu ekyokukola tebakimanyi kubanga baali bamaze okukkiriza nti mu bannansi tebalina buwagizi naye nga baagala kujja mu parliament awo kubanga parliament gyesiga erina eddoboozi ly'abantu era lyeri accountinga for amasiga gali abiri ge nayogerako executive ne judiciary so lyesiga abantu tebalinamu omukisa nti bonaabona ayogeza eddoboozi ly'abantu parliament wekiggwera so General Muhoozi Kainerugaba ne banne okwagala okufuna ku buyinza nabo bafuneko ku maanyi g'abantu babeerere jiiti nti eggwanga lisobola okubanga mulyogera mugamba kino twakifunidde wano mu parliament baali baagala bajje mu parliament naye nga baagala kujja batya andi ekisinde kya PLU abatunulizi b'ensonga ne balabula abakulu ne bwe munaaba mubbye mutya akalulu temujja kusobola kujja mu parliament ng'abantu bakitegedde nti kino ekibiina oba ekisinde kikulu General Muhoozi Kainerugaba. Kakati ne bayiya akakodyo ne bagamba tuyingire mu NRM mwe tuba tuyita oba tusindike sente tuleete ababaka baffe nga bayita mu bibiina ebirala oba mu independent. Era kyova olaba abamu bafuna cards mu NRM nga baliko PLU kituufu era kyova olaba omukulu yabadde awa ze zayita directives ng'agamba ababaka baffe bonna aba PLU is not a registered political party. True. Era mu mateeka amatuufu mu parliament teriyo wa PLU either NRM
independent FDC, PFF, DP, UPC ne independent. Ne independent yali emutiiso gamba omuntu nti ono wa Piero U kikulaga ki? Ona kikulembera akakasa nti abantu bamuzira. Tewali asobola mwesigana kaluluke kujjako ng'alemedde ku bantu alina okusonda amaanyi. Ekimanyi n'ekyo kiba kisiraani. Alina okusonda amaanyi n'agirako mu NRM n'agamba nkuŋŋaanyizza buno n'aleeta ssente nnyingi n'agamba ngizeeti ate si n'agamba ndi tuli mu independent wa neffe at least tuwagirako muhoozi ono katubakuba ekipindi bw'anaafuna obuyinza. Ali most likely okufuna obuyinza kubanga tata we president. Kakati baali baagala kujja bebaba era propaganda yayita nga bagamba baagala kubeera second biggest political party in parliament. Era nga bo kye baali babala kujja bafuna obwa leader of opposition mu parliament. Nebiri byenkugambe bakuba mu tooki nga tebifevalinga. Baali baagala taata abeere mu ntebe nga yali mu driving seat, omutabani abeere nga yali mu opposition nga bw'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti saawa zino ye leader of opposition. Bino nga si byakwesooka. Babikolerera. Kakati bino by'owulira omukulu byayisa bujja bukyayi. Agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu omuvubuka owa ghetto ajja atya nga yakulira oludda oluvuganya mu gavumenti. Yali badde takulira na ludda luvuganya mu gavumenti, yali badde nga president wa Uganda. Kubanga amazima gali nti numbers munna-Uganda yenna yali atutte obudde okutunula ebyagenda mu maaso mu Uganda. People voted for change. N'ababakosolo batunuulira okuvanga eri abantu bagenda kwewandiisa. Njogera ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abamu babajjamu wabalaba ne bateekateeka ebiboozibozi, sima tebalina mikono, ne bateekawo ebiboozibozi, sima tebalina biwandiiko mpapula, ebiboozibozi. Abalala ne bagaana obbalangirira ku mpaka, abalala ne babayisika empale ne baziyuza abachairman ba district ye Wakiso. So, lwaki mbadde mpitaawo? Badde nkusigira kakafaananyi katono nnyo akasobola okutuusa ku kino kye twogerako nti lwaki General Muhoozi Erekene Rugaba awulira obujja n'obusungu kubanga bwe twogera ku Jewel Ssennyonyi tetwogera ku Jewel Ssennyonyi yekka ng'omuntu. Wano tuba twogera ku Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kuba Jewel Ssennyonyi mu parliament ayituddewo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ly'eddoboozi lya Kyagulanyi. Ly'eddoboozi lya Kyagulanyi mu parliament oba eddoboozi lya Piero Byagundi lya NUP kubanga ffenna tukimanyi nti NUP ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati Muhoozi watasobola kufunira Kyagulanyi Ssentamu nga taliiwo agenze direct ku representative we. Bino byaliwo kankujjukize bwe bamanya nti bagenda kufuna busobozi bujja mu parliament kufuna bwa leader of opposition bagenda eggulu ne baagala okuleeta ekiteeka kya lumu. Nekigaana. Kimanyi ne lumu alabika abasajja be bamulimu. Bamulimu. Era bakozesa abantu bangi mwebali omwo mu bibiina. Neno bayiza okuba baatuuka. Kubanga ku Mathias Mpuuga Nsamba bali bamaze okusiisira n'abeeni bwanika. Era tulina n'abakulezi kale kireke. So oyo omukulu yali alese etteeka nga balitembeeta naye balina amateeka mangi ge bali alondebwe mu parliament. Parliament gye mumanyi nti temulina okategedde ng'agamba ab'opposition be baba balonda ne babuuza kati ate aba independent nti bo tebalonda ne babuuza nga kiri awo ku ssente evuluugi awo. okategedde so leero General Muhoozi Kene Rugaba bw'omutunuulira ebigambo bye bikuwa ekifaananyi ekituufu nti amazima ge twogerako omuntu ayagala okutwala obuyinza si mukulembeze wansana ntono. Kubanga nti ne woolabira kubanga ffenna tulina okubuuza bannayuganda ne tubuuza bannayuganda balina okwebuuza ani afuga eggwanga lino. Bw'abanga agamba nti yawangula owa president Fountain of Honor ng'ebintu bigenda mu maaso bwe biti ng'asirise amoga kabumozi ng'asirise
nga yakola national address of late nga teyayogera ku state of the nation nga bwetambula. Naye nga tulaba omukulu ali ku Twitter hando ye kwayogerera ebintu ebisalibwawo mu ggwanga. Kibinyo. Kati tulina Twitter eyafuuka official spokesperson wa government. Naye nga agiriko omumanyi aw'ebiragiro. Ya CDF. Muteeka lyogerako bulungi liri mugana nedda ssebo. CDF talina kubanga yeetaba mu partisan politics kubanga ekifo kyalimu eyo public office kifo kya bannayuganda ebakuvunaanyizibwako. So who are you to wake up one day n'otandika okwogera ebigambo ng'osalawo ng'etteeka ligamba tolina kwetaba mu partisan politics naye nga gw'osalawo n'ogamba nze Okisinde Kipiero tusazeewo who is going to be voted as the next speaker. Kujoga. Si kujoga. Agamba ndi president w'eggwanga n'asirika n'atajja na kubyogerako. Kitegeeza ki? Eggwanga lino lyawambibwa family. Eggwanga lyawambibwa ki? Family. Abooluganda abako n'ab'emikwano. Era Jeno yakugambye nti bannayuganda mwenna mwina okukkiriza mukkiririze mu family ya Museveni. Yagambye nti takyayagala kuddamu kulaba kitta bantu. So okwewala ekitta bantu bannayuganda mwina okukkiriza mukkiririze mu family ya Museveni family. Kakyoyogerako ndowooza kigwawo. Kakati General Museveni ne mutabani we n'abamwetoolodde abamulya mu ngalo baveeyo bagambe eggwanga Uganda tuggyeewo ebibiina by'obufuzi, tuggyeewo okulonda. Kitegedde tuyingidde enkola eya military rule oba monarchy. Bannayuganda bakimanye nti tugenda kwerwanako nga tulwana na family okulaba nti eggwanga lino liddayo mu nkola ey'amateeka. Kubanga enkola gye bayita family rule kitegeeza family ejja ku deciding on their interest, si ku interest z'abannayuganda. Family teweza wadde n'abantu mutwalo. Bannayuganda bali miliyoni almost ameka 5. Bano bajjajjaffe baayira omusaayi. Mwami Museveni byagamba abannayuganda abantu ba Buganda naddala bamweyungeko balwanirira obwenkanya. Eno ye 10 point program gye yagamba bannayuganda ng'alayira. Era yeno. Kakati Mwami Museveni ne family ekye basoose okukola kujooga kulengeza bunyomi ne basiga n'obukyayi. Kayindo Otafiire wajjira n'akugamba mbatunuulira olumu ne munneewuunyisa. Temumanyi gye twava. Bye mumanyi tubimanyi, bye tumanyi temubimanyi. Kitegede muganda? Bye tumanyi temubimanyi, bye mumanyi tubimanyi. Kubanga amazima gali nti Otafiire bwe bajjira mu Afronasa Mwami Muwoozi yali Kenya myaka 11-12. Okitegedde? Ne bajja okulwana mu nsiko eruweero teyaliiwo. Kyova Kayindo Otafiire agamba bye tumanyi temubimanyi. Ne bye mumanyi ffe tubimanyi. Because bye mulimu tubaddewo ate nga tuli bakulembeze. Naye gye twali temwali part of the struggle eyatuleeta ffe okufuna obuyinza wano. Kitegede? So nsanyukira nnyo ebigambo by'abantu nga General Kayindo Otafiire. Ayinza okuba gavumenti gy'atambuliramu si gyagala oba si giwagira. Naye ebigambo byongera okuba bannayuganda essuubi. Naye kennyini. So mpulirize. Okay. Byongera okuba bannayuganda essuubi abaweddemu essuubi. Abalowooza nti maybe mu gavumenti eri temukyalimu bantu balina mutima gwa ggwanga. Twagala okutegeeza bannayuganda ku DPTV. There are so many people abali mu NRM nga basobeddwa busobera baawambibwa. Basobeddwa abamu singa bafuna omukisa ogwogera ebigambo bino Kayindo Otafiire just bobe besaddaaka. Beewaayo. Nabo bali mu kutiisibwa. Leero General Kayindo Otafiire tewali mulenga amagye mu Ministry of Internal Affairs. Naye abadde abafuukidde ekizibu. Bye boogera bikontradikira ne minisita byakola ki? Nga NUP etaddeyo emisango mu ICC ne mu EU n'ewalala.
omuntu yabadde agenda okusookerwako okubuuza era ajja mubuuza General Kayindo tafiire ng'abadde Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs bino byonna ebitongole bigwa under his docket. Ebibadde bitulugunya abantu. Naye ebigamba byewakana misana ttuku. Siri part of that crap. Yabyegaana. Era boogera birala tubagamba birala ne bakola biki? Birala. Bw'aba omuntu asoolokera ne yeewozaako bw'ati mu lujjudde tayagala kumanya mufe n'ebizibu byammwe. Ategeeza abo abakola ki? Abalowooza balina obuyinza ninga babukozesa bubi ku bulamu bw'abantu. Kale, nga tuvuddeko awo, nsaba otuwe ku bigambo bya Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Bituweekoko tuveewo. Bwe tutaweerwa mu bbanga ttono tujja kulaba ku bifaananyi bye eby'obwereere. Okuvunaana Lukwago ng'ali mu musango bwe gutyo. Looyo oyo asobola okusigala ng'akyawolereza ng'akyali puliida w'omuvunaanibwa. Sinnaba kulaba nsonga emugaana. Ebikolwa bino byali nnyo mu mirembe gya Amin. Eyo gye twolekedde. Gwe baakubikirako nti Amin yafa. Omusango guno okugugattako Lukwago. Ekigendererwa kya kukosa Besigye oba kya kukosa bonna. Ekigendererwa kya kukosa Dr. Besigye omusango guno. Ono aguveemu. Otiddemu. Singa obadde gwe omukambwe ng'oyo n'agamba nti akunona oyinza obutatyamu. Bufunze tuwe ku buweerero. Gamba bwe gamba omwana wo atuwe ku buweerero. Otegedde Jeno kyali mukola nti bw'akwata Besigye mu bapolitician abasigadde mugamba ki? Najja mu NUP n'akwata Eddie Mutwe eyali akulira security ya Kyagulanyi mwabaddako ba foot soldier mufuguma ki? Najja mu balooya n'anona senior lawyer Elias Lukwago mwe bakanso Sam Muyizi mugamba ki? Senior counsel mulala Sseggona akugamba bamubuuzizza otiddemu. Bw'abeera omukambwe ng'oyo. Bw'abeera omukambwe ng'oyo. Bw'oba ggwe. Okola otya? Mwami Museveni gamba mutabani watuwe ku buweerero. Farouk. Bibyo. Bino twabisuubira. Kasaba atandika okgenda nga bakwata abantu. Si leero. Bizze birabika ku mitendera egy'enjawulo. Abantu abamu ne bakwatibwa paka leero nga bakyali mu makomera. Abantu abamu nga bakwatibwa ne babuzibwawo paka leero nga tebaddangamu kulabwako kubwako yadde liiso. Naye bino bikolebwa bigenderere. Era bagenda bapiikinga abantu ab'enkizo mu mirimu egy'enjawulo. Mwami bamuyita Damulira wa Kisekka. Okay. Oli John Bosco Kibalama ono Damulira John Bosco. Ya. Bamuyita Damulira. Damulira John Bosco. Damulira ali musajja nnyo w'amaanyi. Sigamba John Bosco Kibalama. Damulira. Damulira wa Kisekka. Yali musajja w'amaanyi wa Kisekka. Era nga abantu abamubrayizinga abasuubuzi okusobola okusonda kasente akavujjirira enkyukakyuka. Teri antama. Yali musuubuzi w'ebigambo bye era nga abyogera lwatu. Era nga akunga n'asikiriza n'abalala enkyukakyuka ogijoyininga. Olw'omumwa ogwo gwe yalikozesanga eddoboozi lye omumwa sitegeeza nti mukkakkanya. Eddoboozi lye yakozesa eryawaliriza abalala okulaba nti waliwo obutali bwenkanya mu ggwanga. Bamugjawo. Bwe bamugjawo ekifo ekyo Kisekka ffenna twali tukimanyi nti ensonga ezimu ezaagala okuleeta okulaba nti abantu bafuna okwekalakasa mu kibuga bwe zaatandikiranga. Mwami okuva bamugjawo byakyuka nnyo. Era osobola okumbulya wakoma ddi okulaba nga ewa Kisekka wavuddewo ensonga abantu kwe batandikira okwekalakasa. Kakyabamugjawo. John Bosco Kibalama. John Bosco Kibalama. Yomu ku bakulembeze abaali baagala okwesimbawo
mu Busiro people power ng'etandika yali alina ekirooto ky'okufuuka omukulembeze bamugjawo mangu bongera okutiisa abantu abali close ne Kyagulanyi Ssentamu nti mwagala okwesimbawo ku bifo by'obukulembeze n'olwadde birinamu abantu baffe aba NRM. Farouk bw'otunuulira ekino ekyagundi eyo nvuddeyo kansembere kumpi kanzire ku kwetono ku Waiswa y'omu ku bantu abali balina amaloboozi agatambula ennyo era nga bw'oba oyagala okufuna ebimu by'oyogera osobola okutunuulira obutambi bwa Waiswa n'obukompeyaringa n'ogamba Waiswa mpiikinzemu layini nga 5 kwenja okuzimbira emboozi eddako yali ali fear free bamukwata oyogedde ku mwana ono Edi Mutwe bafu soldiers we babatiisiza abasinga tukuteyo senior tebakoma ku Edi Mutwe ne bakwata n'akireewo ne banona ne Gaddafi omu ku basinga eggaali kutiisa ne bakwata Bobby Young bateekawa makomera era osobola okukiraba nti ekintu kya kati gwe ali emabega osobola okulaba bwe bamala okukwata ba seniors abaana abalala batonotono babatandika obba compromisinga olwadde bakusanga n'akatengo mwekali agamba oyagala kitukole tuti so leero batutunuulira nga bayingidde abalamuzi mu nsi zonna mu nsi ezinoonya obwenkanya ba lawyers bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga abantu bafuna eddembe naddala keesi ezolowooza nti ezisinga nakyemalira nga amaze okwavuwaza ebibiina nga takyabiwa na ssente nga tebikyafuna na ssente emisango egisinga mu kooti gibajja pro bono gibajja bwereere abantu mwoyo gwa ggwanga tweweeyo tulwanirire abantu baffe bave mu nkomyo Balukwago they are not paid basamuyizi they are not paid batambula misana na kiro wakati mu kutiisibwa kakati omuntu akola omulimo nga tasasulwa ng'akola ku lwaggwanga mwoyo gwa ggwanga nakeera ku makya n'owulira nga bamugamba obulamu obwagala oba tobwagala keesi eno givaamu togivaamu n'agamba sijja givaamu bagamba katukunone Farouk sebo bino Mwami Museveni abimanyi abiwulira ye babimugamba okusinziira ku bigambo bino ng'alinga ensi yagivaamu namuwulidde ng'ayogera katambi kakaddemu ng'ayogera ku tweet za mutabani we Morgan tuweeko ku bigambo bya Mwami Museveni ku tweet za mutabani we omukulu bwe yali nga alumbye Kenya yes n'ebirala mutuweeko about Muhoozi's tweets. There is something positive in those tweets. The positive thing is that you can see he's concerned about the issues of passion. You remember passion? He has got passion for this, passion for Tigray. He has got passion for this one, for that one. Okay, that's good because other people have got other different passions. Other people have got passion for stealing, for tribalism, for easy life, but for him he has got passion for all these people's causes. But the problem is when, that's why I totally encourage him to be more in contact with His Excellency Kagame about editing. About editing the tweets. The negative point is that you should not always externalize your passions. You may have passions, but keep them inside yourself. Mwami Museveni agamba nti ku tweet za mutabani we azimanyi naye yayogerako ko naye
era ng'asuubira nti ajja kuba ng'akendeeza. N'agamba naye yamugamba Waakiri aeditinge. Kitegeeza bw'aba alina by'ayagala okwogera amanye ekyokuwandiika. N'ekyo si kikulu. Kye njagala tusimbeko essira ye mwami Museveni yennyini agambye nti buli muntu aba ne passion ye. Oli asobola okubeerawo ng'alina yakubba, oli n'abeerawo nga yakunywa mwenge. Kakitegeeza mutabani we passion ye kuwandiika. Ebyo byawandiika. Ne mu kuwandiika byawandiika mwami Museveni alina kayogedde awo agambye nti namutegeeza nti kirungi ebimu n'obisigaza munda n'otabijajjatta oba n'otaba nkiyite ntya n'otabisaasaanya. Kakati mu kyonna nze kyentegedde mwami Museveni tanenya mutabani we. Era awulira amusuuta. Bw'owulira nti wanaasibira kuga Waakiri ebyo passion yo Waakiri gikuumire munda, tagamba nti kibi. Wabula Waakiri ebyo ebikyamu bikolere munda, bikuumire munda, obikole bukozi. Okitegedde? Tobiraga. Awo abeera nga agamba amu-exposing oba be-exposinga. Ekirala agamba mbu mukadde ako kozi biri byali bya oyayogerera ebigambo ebyo kwali kulumba Kenya na biki. Era n'amusindika ewa Kagame mbu amwebuuzeeko how okutwitinga okwo. Njagala otubuulire Farouk mu bigambo ebitonotono nga tetugenze nnyo ku nsonga eyo. Ekyo bw'okiraba kikuwa ekifaananyi kye tuzze twogeraku. Waliwo system buli muntu gy'azannya ng'ezannyo ku mupiira. Tujja kusanga Chelsea tesamba style of play n'emu ne Arsenal. Yes. Oba Man U style gy'esamba yanjawulo okusinziira ku bakooki. Naye ekigendererwa ekisinga kiba kimu era ekisembayo kiba kya kuwininga mupiira. True. Mwami Museveni ne mutabani we bayinza okuba buli omu alina ensamba ey'enjawulo ebyobufuzi. Naye era bayina bye bafaanaganya. Ekigendererwa kyakulaba nga basigala mu buyinza. Mwami Museveni akulaga bw'aba tawakanya bya mutabani we nga tabivumirira. Kitegeeza enjawulo eri wakati waabo eri emu. Waliwo akola mu lujjudde n'akola mu kyama. Kati taata kyabadde agamba. Taata agamba bw'oba onyiga ate sinyigira mu ki? Mu kasirise. Kasirise. Taata abadde azannya ebyobufuzi ebiri bino. Kulimba, kubuzaabuza. Abadde smart. Abadde saagala nnyo kiyita smart. Mu mizeegi. Naye abadde abuzaabuza. Naye ng'ate bibadde bizibu nnyo. Kati yo omutabani aggyeyo face endala agamba nedda ebyange biggwerawo. Taata okwekereza nnyo. Taata okwekereza nnyo kiki nnyo. Nze kino nkimalirawo. Owaaye tunalemwa n'okulya emmere olw'okuba omugenyi ajje kanjirye nga waali. Kakati ebikolebwa gye n'omuhozi Kene Rugaba. Ebyo bikolebwa buli dictator mu nsi yonna ng'atuuse ngo taata ye kye yeerabira oba kyamanyi kyalimba bannayuganda. Ye yajja ayira byajjiddeko ku bannansi era ne bamukkiriza ne bamumandeeti ne bagamba tukwagala. Yabalimba ne bamwagala. Olw'ebintu bye basuubiza byazza agenda bazuula nti yali si bituufu alimba. Abatuweere bye mutwagaliza mubeere bulungi mweraba.